bagalaba balirako mberenge bakola batya ko twabibakuba bino byonna ezira kiyaka kye tujja kwogerako nabagamba nti eno Palamenti eyaba mafia ababiri tebangawo era nembagamba muna Uganda kino kankiddemu teba muna Uganda yenna asuubira amakula gonna mu Palamenti ekulemberwa Amongo Anita ne Thomas Tayebwa ekyo bwe kiribeerawo mulija ne muŋŋamba nti nabagamba nti fulani Palamenti y'eggwanga n'editoriatinga ku ntalo eza internet ez'obubaka nti oli yagenze mu constituency nti oli erinnya yani n'omwana gwe Kinya yagenze ewa Kinya Kinya Matama Juliet Kinya Matama nti yagenze ewa Kinya nti kati Kinya yanyize tuli ku nsonga za Kinya Zaake yagambye kwani kuona le bamita Kinya abereyo mbweyo mbaka Palamenti ekyo ya gerrymandering okwekutulira ebifofofo baleta abantu baabwe wererinya wali uliddeke wantu wonna nkwe emitwalo 10 Kinya Matama simanyi nti zannemyo bwe tuligwayo amanya bagatuuma era guli munamawulire mugamalayo nenze pya nali uliddejo ekyabaddemu ekikulu nti Zaake yayogedde ebigambo ebiriwa ebikakayo omubaka wa Palamenti Palamenti ani yagigamba nti bo class monitor bampisa wabweru wa Palamenti ani yagamba Palamenti nti bo class monitor bampisa wabweru wa Palamenti singo lyaba musiramu ngambaka wa Palamenti n'afuluma n'agende Masaka n'anywa omwenge nga Palamenti ejjetuza olukiiko lwa luluzi bwe batwe bakola mu nsi Speaker deputy speaker oyo yasindise gundi mu lukiiko Tayebwa yabba amasanyalazi n'akwata omuntu n'amukuba kibooko nga yakuba kibooko corporal punishment an act oli bigambo an actus reus ekikolwa actus reus ekikolwa yayina mens rea ne actus reus yayina obwongo n'akwata omuntu namwajamu n'empale eyo erimu gijjeemu ne bamukuba kibooko nga ni akuba Tayebwa akuba hani akuba omuntu ow'amasanyalazi agabye amukutte ngabba amasanyalazi bakwata Tayebwa speaker ngabba amasanyalazi eyamukwata n'amugalamiza mu kikomera kye n'amukuba kibooko n'amuwenyula kibooko biseera kibiyogerako anumizayi wakowa awairayi wakowa tiwamana biseera Kayongo tiwamana lwaki omusango ogwo tebaguleeta mu luluzi andi simanyi Palamenti mu luluzi committee omusango gw'okukuba omuntu kyogamba gwo mutono nnyo omusango gw'okukuba omuntu gwo mutono nnyo Anita Amongo bamunoonyerezaako okukulembera olutabaalo mu kalulu ka chairman LC5 ebusiya ne bakuba omusajja ne bamubbako sente era abantu babiri bakyajinge lwaki ogwo tebaguleta mu Palamenti mu rules committee ebusiya ebukedeya ababba amabaati lwaki tebabasindika mu kakiiko ka mpisa aka Palamenti eno Palamenti efaayo ennyo kubanga Zaake bo balina okwematiza nti Zaake alina okubanga tatudde mu Palamenti kubanga ayogera amazima olinaga nti yagambye mbu beetunda tebeetunda kande challenge Zaake in kubanga kooti bino ebirala balina kubitwala mu kooti bwe ba defamation Zaake proving nti yayogera kalebule oba si kalebule obwo buvunaanyizibwa Palamenti tebuyina ne bwe mubwewa you are not caught kati kino kye baakoze okusindika Zaake mu kakiiko k'empisa
Mariaga Nsimbi kyekisooka Zaake yakawangula akakiiko ako ne banne baako ne Palamenti twali wano nenga nti bamala ssente za muwa musolo ajja kubawangula bamugobayo banyage kubanga kyebalwanira bino byonna ekibalwanya okulemesa Zaake okuba kumpi wali we batemera okubba ensi eno nti yajja kujja ensi agikole ki kubanga alina bw'aba ali munda muli Abannayuganda amaanyi g'abantu ge gamusindikayo kalikadde mu recording bulungi ogambye ekirwanyisa Zaake ekikubisa Zaake akakiiko kali speaker kwatuula ne deputy speaker akatematema Parliament esente bwe bazigabana mu national budget nezifikira ng'omwaka guweddeko ze beegabanya ng'abatuula ku parliamentary commission tebaagala Zaake abeerewo kati kooti yamugambye komawo ne baleeta kinyamatama okategedde bwe bino obuli awo ezira kindi kugabana kwiba kuvulu kwiba kwene atulige magayibi bagamba Zaake na yayitawo ate wawe yayise kubaze nawulidde neŋŋamba nti video bagizannye njagala ompeeyo ekigambo kimu bwe kiti ekibadde nga si kituufu tebeetunda ababaka ba Palamenti tokimanyi nkusomera emirundi emeka gye bafunye kashi nga beetunze emyoyo gyabwe kwegirimiti oyo Kinya teyalimu teyakwata miliyoni 2 kwegirimiti let them challenge us now teyakwata miliyoni 2 oyo ku egirimiti bwe bali bagoba Zaake ku komiti eri eyagwa ababaka ba Palamenti baba wachoja mimiro bonna simu mwachi reporting abamawulire tiri mu maida mwatukobera nti bali kuvuludye sente ere bali geme sente kamala muli twaga senge jawo kakati aha tukoleki baba tebetunze eggwanga bali tunda buli lunaku ataba babaka ba Palamenti engeri gye batsemu Uganda nti engeri gye babeereyo mu Palamenti ensonga ezisinga baba wechoja mu miro ne baziyisa oyo speaker ayogera yayisa ensonga y'okusasula roko ebbilioni ne bilioni ze sente mu bumenyi bw'amateeka balowooza twerabidde twamusindika mu rules mulekerawo okulowooza nti eno Uganda yammwe nti you have given yourselves a right to speak and be right alone. You will be checked. The killing of institutions in Uganda nti okutta kw'ebitongole mu doctrine of separation of powers legislature, executive ne judiciary nti kigenderere to manifest the longevity of General Yoweri Kaguta Museveni. Olwalero mweyo Palamenti yennyini baleese kubanga ekireeta bino byonna mu Palamenti yenkwata gye bakwatamu His Excellency Robert kuba tebiggwanga. It was an international crisis. It is something Ugandans need answers to. Nti omuntu atuuka ku kisaawe Entebbe ne mumuwamba nga bamuwambye siba security ne mumukidnapping on an international airport. Kati abantu bagita Entebbe International Kidnappers Airport. Entebbe Kidnappers International Airport. Nti yo mukukuwambira ku airport rais. A big crisis ne mugisula mu nsi. Because gwobo oyagala Kyagulanyi oba tomwagala he is not siye muntu singege nti kati mugitundira mu nsawo si mukene nti ogenda kumutwalira mu kasawo ko katono duke naye no tokyasobola kumujolonga biri bye mwali mulowooza. The face of the person you knew then kati yavaawo. You can no longer do chovolaba nti there is a cost at whatever you do to him. Government lost over 25 billion olunaku lwebamukwata Entebbe. Over 25 billion. Atenga bwe munazicalculating by the end of the month, you're going to lose more money on destinations ku bantu abajja mu Uganda because you don't reason. Ate ne mujja ne mukwata omusolo mungi ne mugubinika bannansi ng'ebyandibawadde ssente mwe mwennyini image yammwe mujonoonye. Kati bavulubana n'ekyokutuleetera mu Parliament. They are all messed up. Nagamba these people bobatunulira bobetegereza they cannot deliver on anything. No kuleta ekiwandiko okunnyonnyola bana Uganda nti we are sorry security yaffe ya overestimating our capacity ne tukwata security apparatus yonna olunaku lulamba ne mugiteeka ku muntu omu.
kati olwaleero amagye gogera Kyagulanyi, police yogera Kyagulanyi, prisons yogera Kyagulanyi, court zogera Kyagulanyi, parliament yogera Kyagulanyi, simply because mwagala okubeezaawo omuntu omu nakyemalira omu nti video bwe batuuse okugiraga eraga ebikoleddwa bannansi. Palamenti ey'abanna Uganda ng'ekulemberwa Tayebwa egambye nti omuntu akola ku video taliiwo. Speaker staff wo nga wa video atuuka ate okuddukako ng'otudde mu seat. Lwaki oyo akukuuma ow'emmundu tabuze? Lwaki bodyguard wo si yabuze? Lwaki akwata briefcase jama ze mwagula obutitimbe bw'essente si yabuze? Ate jjo mukuzanya kakinyamatama yabaddewo. Hati nkulaga nti birimu interests zaabwe. Mulimu abaana kubanga aloopoli ye Kinya balina exclusive rights bwe ziba nsonga za Kinya zo zisobola okukola. Uganda bagiwamba yaabwe. Tayebwa atasobola butawuliriza Kinya. Bino binagwirawa. Anti gwe jagalo understanding and Tayebwa abatasobola butawuliriza Kinya ku nsonga za Zaake. Kubanga Zaake ensonga ze zaali ziwuliziddwako mu Palamenti, bakuba Zaake ne bamusalasala engalo. Oli najja n'agamba nti yabadde alwana n'abasirikale nga bamufulumya glaringly ku NTV ng'ensi yonna eraba. Broad daylight. Omu ku bakwata amawulire ago Sabiti Joseph mwali mu Palamenti mukozi wa Anita Amongo. Go and ask him bannamawulire oba teyalaba nga bakulula Zaake ku madalo okuva waggulu paka wansi. He saw it with his own eyes. Mukozi wa deputy wa speaker kati. And tosobola kukwata kintu kiri ebikwata ku ggwanga babizanyiramu. Kasita bibanga bikwata ku Uganda ebyo byo babizanyiramu. Kasita bikwata ku Uganda ebyo baba sorry. Tayebwa yalabudde nti tajja kukkiriza kazanyirizi mu Palamenti ebyo Zaake byaleeta ebyo. Ate kati ekyo kyabadde mu Palamenti ye kazanyirizi. Nkubuuzizza ye bwe yakuba omwana kibooko kino bakimbuulize Tayebwa bwe yakuba omwana kibooko bamutwala mu rules committee ki? Kubanga mutugambye nti ekiri ebweru wa Palamenti kijja butereevu mu Palamenti ne kigenda mu rules committee. Ye kooti yammwe. Lwaki babadde bakwata MP w'omu mambuko we $5,500,000 rules committee si yamusibye? Let's tukozese obwongo tulome kubeera emotional okweexposing anti tuline fitina tuline nge zino institution ze mutuddemu mwe Batayebwa. This is not personal property. Therefore buli bwe muba mugenda okola decisions zireme kubeera personal emotional decisions. Kuba bino si bya boyfriend girlfriend. Bintu bino bya Parliament simanyi bulungi. Bayinza okuba bagoberera rules of procedure. Tewali rules nkubuuzizza bwe zibanga rules lwaki zikola in isolation ku Zaake. Mwakozesa enkola y'emu eyaloopa eya prosecuting anaakola buli kimu ne mugoba Zaake. Ne tujja ne tubagamba nti bannanga amateeka ffe ge tumanya amatono mukoze ensobi. Olwaleero ani mutuufu okusinziira ku ruling ya Constitutional Court? Nani mutuufu? Zaake. Why would we go all that far? Lwaki mwe bwe tuba wabula kati mulaba nti fa abataba tetubaagala kituufu. Tetubaagala. Naye bino bya Uganda. Kubantu ne general ya Uganda. Ebyo byonna they can lie to themselves. Ate ekyokubiri, my dear brother, the bagamba nti kama is something. This world is it's global. It is a circle. Chikomawo ne kyetolola ne kikusanga. And we are generations abo bazadde. Grace bingira bwe bali nga balina obusobozi okutereza amakomera. Bamugamba nti tutereza amakomera nga abantu naga nti ate lwaki amakomera tuga priority. Komero musiba bamusibe. Ye lwaki yeteka mu kifaananyi ky'okusibwa. A few months later ne bamukwata. Bwe yatuuka mu komera n'aweereza obubaka nti bafa. Komera sikole bulungi. Jeno Jim Mwezi oyo kati minister akimanyi nti okugenda mu komera
yali minister nga tebakola makomera nga tebatereza makomera bwe yatuko genda mu komera alina okuddukira Bungereza basoke bategere wanaatuukira batereze wanaatuukira. So aba balowooza nti bye mukola mutukosa ffe ng'abantu ffe muswano tusinza amaanyi ne mututta kwakye muyinza okukola temuyinza kutugaana kwogera tekisoboka. Kayongo tewaliyo muntu yenna ayinza kutugaana kubyogerako nakuteeka mu maanyi kubikola ebikola byetusobola okukola ebiri mu mateeka okulaba nti twetawuluzaako bano abatukulembedde obukyamu ennyo ng'ate twabakoowa era twabasiibula mu constitutional process. Ate guli mwogezi nze sitoyinza kuŋŋaana byakwogera ate otya nga njogera mazima bwangamba bakuba ejwa ku mabunda egyo munabana bali tinaamane ne buti gagedyegedye mu buti embooka efuna kwejja naye nga Palamenti yandibadde etudde kati eri ku infrastructure enguudo mu Uganda ziba zitya nga abantu beeyagala amalwaliro gaba gatya nga amalwaliro galimu eddagala. Palamenti ya Uganda yandibadde etudde nti katuzimbye amasomero ameka abaana leero batudde abaana 36 bakoze senior 4 tukoze tutyo kuba nti abaana bano 3 mu myaka 5 okuva kati bwe bamalira university n'abali batebafulumye mu university nga balina both informal and formal jobs. That is what Parliament is supposed to be doing. Oba Parliament zaabo abense ziragala ensi yaabwe. Parliament etegeera erina kubanga esala kati ntotto butya bwegenda okuyamba bannansi okuva mweno economic depression and economic slump after COVID oluvanyuma lw'okubanga byonna byerese parish development model sente ze batadde microfinance support center sente ze batadde buli wamu tezirese results. Parliament kati ina kubanga eri mukola self inquiry ku sente ze allocating on different sectors of government for performances of eradicating poverty. Eno Parliament sibi eriko. Parliament ina kubanga eri mu ku improving a technological stats zenseno because being a landlocked country bwe mubanga muyambiddwa nga human resources sobola okubeera tapped nga bakozesa technology nga bakozesa ebyuma ebya science muyina kubanga mu evolving a capacity yamwe mu science okuba nti abantu bamwe basobola okubanga ne baba bakolera wano they are employed naye nga bali employed in a system that is supported by government systems. Those are policies supposed to be passed by Parliament. Eri ku Zaake kubanga ensonga tayebwa waba yagikubiriza tayinza butawuliza kinyamatama boogera olulimi lwe lumu era bajja bateesezza mu lulimi lwabwe nti katugende wali twogererewo oluzungu. Nada pya abakyala mu Parliament si byabakyala bino byakubuzaabuza ensonga y'abakyala Olivia Lutaya baali bamwogeddeko ate ye mubaka bali bogeddeko Olivia Lutaya kyogamba bye ky'abakyala kikoma ku bo babaka bali babadde ku nsonga za Parliament. Rita na Bukenya gwe baatemula baali bamwogeddeko. Poliisi yavaayo negamba nti kamera ezaayo enagulu ku headquarters zaali teziriiko. Walabayo omukyala oba oyo Kinya ng'akoze ekintu kyonna anti mukyala Marinos wawulirako nga bamaze okurepinga Marinos statement yonna eve wa Kinya olwaleero webaze okubalaga video kikye bakoze Parliament esatuluse kubanga mbw alaga video gye bataagala kulaba. Alaga video y'Abannayuganda nga batulugunyizibwa, alaga video y'Abannayuganda nga bawambibwa, alaga video y'omwami Busuulwa gwe baasala ne basiga obulwadde bwa Bukenenya nga basse munne ne bamunywesa omusaayi tebaagala kubirabako. Abo bennyini babeera mu Parliament ne bagamba nti bano abantu bapangise. Nsi ki mwopangisa abantu abalina obuvune bwe butyo ng'era mulwa n'omuntu ategeera nsi ki? N'ogamba nti muyinayo ensi erina abantu enkumuliitu bonna balina obuvune omu talina kugulu omu talina mukono omulala mwajavaako omulala bamusala ki oli bamulene mga nti ensi nti abo abantu nti baba bapangise era ne mga nti waliwo gavumenti era n'owa gavumenti najja nga ye ame spokesperson asasulwa muswala gw'Abannayuganda aliko ne fulaga y'ensi n'agamba nti abo
bapange basasule ensi erimu such casualties newe zibanga there are casualties of your own infrastructure. You are supposed to be apologetic to the citizenry, not to be boastful. Kanzije katuno 107.9 FM bajita Pal FM 107.9 ekkula eri mutubulyo mwebale nnyo mwebaliridde kubanga